Tawana nnyo laba kakati bweja era nina fight egenda okubeera ku Serena ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba bwe mala nzijemba we after party wano kwa kamwezi mumanyi bebiri bisaawe kati ono simanya nange ngenda okuba katajja kano ngenda okuba kubiro yejo okuba so temwetaaga bigambo birala ono ye promoter ono ye pastor ennaku z'omwezi 2 mu Boxing Day ku Boxing Day bwe tugenda okujja omulabe ani akuba omusajja agamba mwakuba ggolwa nakkiriza naye ze bannange ndaba buno buberege nga bulaba bwaliwo obubuzi buno bw'osanga nga katono nnyo kakulubala Segere toyingiranga maaso olulagadi lw'abalwanyi nze nali bawusa myaka minene I respect era mwonna abali wano basitaamu respect toyimirirawo kati kuze kantambule wali yimirirewo oli wono bano mutabani wange ana mutabani era ngenda kukuba ugenda kuba ng'otegedde yabadde agamba atya kunetera obusungu naawe oyagala kunzijjako kati oyagala gwe nagamba ono so kati kano kagenda kuba kapate nga bwe tugenda okuva mu Krismasi bannanga abantu mujje kwakamwesi wano ka after party kuka after party nga ate after party kano abayimbi bagenda kubeerawo bangi ngenda kyokka ono mubenga obudde bukyali nange ndabe ku bayimbi bagenda kubeerawo wagenda kubeerawo abayimbi bangi nyo wagenda kubeerawo abaana kumanyika tulina abavubuka abato abakubi batteke era kyova olaba nti kati njagala kuwumula njagala mpumule ndabe engeri bona baana be mbadde njagala okugira naye njagala oyo mujjemu bwenti ate tulina programu nyingi nnyo kati gyetutunulidde okutunulira era retirement fight eno njiwaddeyo okubeera nga tunoonya ssente eza academy twagala okugula ettaka twagala acres 10 twagala okuzimbako National Olympic City mu bujjuvu bwonna noonya $50 million kakati ono bwe yaŋŋamba nti waliwo wano ne mugamba leeta era ne bwoba oyinayo mukagundi naye yaŋŋamba anjagalamu naye era ŋŋenda genda kati genda kukuba kakati fuukutiira kuliranga n'omutima gukuba era bannange mwembalize tokwata ku nsejjere toddamu okwata ku nsejjere eno yesembayo kolola toddamu okwata eruwa eyani eyafungu ngenda kulwana paka ngenda kuzomweza mpaka ngo mwaka guweddeyo ngenda kulemaza toye jabaga takodwa otagenda kulemaza I am Gola Moses of Uganda nzindi saabalwanyi naye bwano abaana tukuza bakuze guno omwana muyayu gwayayuka naye nga bwolaba mu Bayibuli bagamba nti waliwo eyagenda omwana naddeeyo naye n'akomawo ewa kitaawe okulongoosa embizi so kati oyo kati ate fungu babisemu nze omwana oyo mbadde mulaba juzi omwana bamukuba ku Freedom City ne mugamba jangu okuko mu academy nkongeremu ku bukodyo naye obali fungu naye kati ali eyo yajja n'agamba abawageze ladies and gentlemen saagala munenyenga akubya akaana ne laba I am a hot temper. Tempering a hot temper. One. Tempering a hot temper. Tata wala kuogera. Atia. Ahuri agenda kekemeka bwaje. Tesobola. Kebe tesobola. Era kyekiro kyemudde. Era mukoze bubi. Mudidde empisi mwagala okugisibira mu katimba kamu n'empologoma. Tebeeranga keye no mpisi. Ogera wakakuba bameka kumanina tolina ndi wano kati jangu wano kalo yimiremuko oyogereko mu kamera abantu bakulabe kati mu mukola toli mulwanyi todanga y'okuyimirira wano nsejjere ye kabaka yekka
Golola ngamba Golola kura mlaundi yakumeka oyagala kolecha ngenda kukugonda nkakase nti alonda obuveere ebikondo bimanyi naye ngenda kukuba speed 85 ngenda kukukuba odde mulayi oludde ng'omwepikira nga kyewetaweta nga bakiteero maji mungi wano naye ngenda kukukuba sejjeri abo bwana kale katundu kale bwana kichoyimirira tatamu kuyimirira Jadi kuya kwagenda bwana naye. kama da ize Alina kuba kwagenda bwana naye. Be